nange ezengoma mu Busoga zibayite embayire edo nembayire amadinda byonna obitwaliza walalaawo. Okay. Kale sokola muse abali kuwesaawa dino awolamuse n'abantu abali kubona Busoga abali ku BBS mbakoba nti mukola kyamaani ino ono bamwese Lady Peace omulalati okuva Eiganga naye okubi omupiira Bana bambalira ddala okubira mupiira mwe muyinza okubeerawo ne mulowooza nti abaana ba regional artists tebamanyi kwambala ebyo bigambo abaana bali abafukumuka omugambo ogutokomoka oyina obuyimba omekayisa mu Lusoga awo ajja kwogera Olusoga obwemba nina obuwera ayenga sofa kati vidiyo de n'akatandika okuba nti nkola diringa ndowooza bayisatu ayi ngenemba nina audio eyemba nga 18 ojja bayambo batabikiremu koye ku Luganda okay batwala speed abamu bayinza okubeera nga tebabitegeera bulungi ate nga nali agadde neno mu central babeere nga bakutegeera bulungi obakuba engoma so luno oluyimba lwakumeka luno oluyimba kati luli mu video kariyayo muzona wamu kale nga bitunaligambye luno oluyimba lwakumeka mu nyimba z'oyina mu life gy'oyimbidde okay luno oluyimba lulinga lwakutaano kale kuzembala nganze lulinga luyimba lwakutaano okay so your music will go kuba generally nedda nkuba music mungi ntabula nkuba dancehall nkuba raga naye ate wano nakubayo akayimba kamu kamba menere kumpola nengenda okulabanga embaga ze bampitako zijja speed naye ngamba kansooke ntwalize wano naye nga nkuba bingi Peace otandika ddi okuyimba bannaye ndudde nga nyimba ndowooza bwe mbala ennyo ndowooza ziweze emyaka nga 18 naye nga nali nzina buzinyi okusooka nga nkola gwako na dansi mu promotions n'ogamba kangende kati mu kuyimba mbalage ku mavoko munaye nga bwe ngenda ku promotion abantu bagamba kapiya kyakaliyo ne ngamba yi kapiya ki ne ngamba bwe nteekayo kakayimba ndowooza kiyinza okunkolera nange kye nakola ne ntandika okuleetayo akayimba kamukamu ne ngamba okay kati wano we nina okwata naye nga music nali simufuddeeko nnyo kati ku ssaawa eno ne ngamba kati ssaawa zino ndowooza gwe mulimo kati natandise sidda mabega yo mu Busoga region okola otya okay radio station na TV station ezeyo ogezezaako okwepromoting oba kintu kyo kitambula kitya okay nali sifaayo nnyo ku music okusookera ddala nali nga nfa ku dansi kubanze mu dansi nfunyemu ebintu bingi nga music simutwala nga kintu kya makulu nnyo era olaba twakolayo akayimba taminalaga ne katandika otamba ne ngamba okay kitegeeza business kakubawo ejjinja wonna kakuba ejjinja si wokka kwegamba ngambo ba Uganda yonna naye nsiza bwero abantu bakamanya akayimba kati abantu nga banoonya naye nga sibeerawo nga mbeera banoonya sente bagenda okwagala okundeta ku bivulu nga nze ngenze ndi China ndi Dubai ndi eno nga nkona bukonyi dansi nagenda okulaba nti nina okwetereza nze kennyini alright kati mu music industry ne ya Uganda muyimbi kyasinga okikolera ng'akikubira ng'omwagala mu Uganda sindi oyo mwagala nnyo oyo sindi muyimbi wange kakati kana kayimba ketuzanye ye new video joina eyo video empya gyendina gye bayita byangatana kitegeeza ki byangatana like abagenyi bajja olina okubugutana okuyanga mu Luganda okuyanga so compare ebigambo ebyo obinyimbiremu mu lulimi Olusoga then omala obituvunire kye bitegeeza byangatana abageni bakyeireka byangatana abageni bakyeire byangatana leero tunalya bwante byangatana abageni bakyeireka byangatana ngawo kikyotegeeza kati mbangamba abantu nti twanguweko otegeka waliwo abagenyi abajja walioleta musajja kali akalulu k'Abasoga gwakakuba mwolo oluyimba nedda sinze yakakuba akalulu waliwo yakankubira sinze yakakuba naye ng'okamanyi nsobola ogezaako mpola okawulidde Kalusoga okay so luyimba luno luli how old ndowooza lwakamala wiiki emu nali nakaluta okay so ejjinja lulukola lutya ejjinja munaye akayimba baakagadde naye ate ebiseera ebisinga ennyimba zange zonna nze yeeyiikiza
naye nga buli alulabako agamba luyimba lulungi abantu balwagala nze njiye ennyimba zange ani yakute video bambi nnungi video waliyo omwami bamuyita Mandela ali eno Kampala gy'akolera ye yagikutte naye nga yantuvuddeko obusente naye ng'ate our music industry weyimiridde gy'okomuteekamu gy'okomufuna kyo kituufu kyekisinga okusumbwa abayimbi abali regional abayimbi abewaffe e Busoga ekisinga otutawaanya nga ffe kati ogenda okulaba bise ebisinga abaana gye bali abayimbi bangi nnyo naye ayinza okwagala oba nti bategese bivulu nga tosasudde ssente ku stage awo kulinnyawo kiba kizibu oyinza okwesanga nze mu bivulu ebinene ebisinga sitera kubeerayo kuba kulwana bulwanyi okuwaayo akayimba akamu ate bakakuwa ate ne bakatema nga bafa kubali abawaddeyo ssente ate nze sikola competition za ssente njagala nenkola ekintu nga si kyakwegulira ne mu award omuntu bayinza okulonda award ne balonda omuntu naye nga gwe balonze nga naawe bw'otunulamu n'olaba omusinga so ebyo ebintu ebisinga sibyetanira nnyo kuba mubeeramu obuvuyo bungi mupromotinga mutya music wammwe mu region ekyo ekintu kwegamba abasinga tetukifaa kati kangereze nga kunze nali sikifaako era naye ngenza okulaba nga kusaawa zino neetaaga manager promota neetaaga omuntu anankwatako tutuule tusayininge nti oba myaka ebiri oba tukole bwe tuti sooka olinde piece oba wonna obuyimba 18 obukoze weka nga tolina manager siina gwe nnina okugyako ebiseera ebisinga bawanga anyambako nangamba tukole bwe tuti ebintu bikwasaganya fembi banaye ndi mukazi mupeta ekyo kyensinga ku bayimbi abalala oli mukyala mupeta emyaka 10 nga tuli fenna alani oli mupeta ndi mukyala mufumbo alani oli mupeta gamba mpozi musajja wange omulungi omubwati Kimalyo Tomu nkwagala nnyo Kimalyo Tomu era mwebaza olw'okumpromotinga okungumiikiriza byonna kuba abayimbi okubeera n'omuyimba gye tutambulira ebitemo bingi walidde luyimba byali biwanvu ebyaffe byava wala nnyo yabavubuka twandiyagadde nga tuwumbawumba obaweeko okububaka wenjawulo abavubuka naddala abalabya omuntu akola for the very first time olina eddakiika emu banaye abatulaba mwena okusingira ddala kaŋŋambe abali mu industry y'okuyimba tebafa nnyo ku kigambo kye bagamba nti manager bamaneja abazibu buli manager gw'ofuna ajja kwagala kati ng'abawala ajja kwagala akukozesa alyoka akuyiseewo naye ng'ate oyinza ofuniramu ebirwadde so mulina okubeerawo ng'okimanyi nti gye ŋŋenda olina okubeera ng'oli mugezi nnyo kyova olaba nze nalemerako ne ŋŋamba owaayi gambeere wano ate ne bawange n'asalawo n'agamba ne bwoba ogenze kola oluusi tugenda ffenna so takinaamu buzibu kola ya Hamza na Rema oluusi bagenda bonna oluusi tebagenda bonna so kakati naye nga abalungi abatulaba oba oyagadde kana kavazi kensabudde olunaku olwaleero nga okalaba kano ka two-piece omukyala bamuyita Teddy Fashions akolera wali ku Ham Shopping Ground edduuka A173 ne A174 osobola obeera nga te omutuukirira n'osobola obba nga ofuna kano akavazi naye nga my beautiful name is Faima, it's PHAYMA tusobola obeera nga te ongobeera ku social media platforms zange ez'enjawulo so that we keep in touch. Kale nange njagala okuba nga mbasibulyano emboozi yange n'omugagga Chairman Gordon wava muno gye tubaddemu akafubo ke tubaddemu naabe ya wiiki ejja agambye okumpa